Deputy President waffe yakoze ensobi ki? Kiki kye yakoze kye yalimbye? Nalabye Twaha Kagaba amuwalampa, ndabye Dr. Bedi Bwanika amuwalampa, ndabye buli muntu amubuukidde ba propagandist ba NRM bonna bagolokose bali mu kumuwalampa. Honorable Muwanga Kivumbi ki kye yayogedde n'alimba? Yalanga yannyonnyodde bulungi nti ngenda kumenya constituencies eziri vacant. Kiki kye yalimbye ngowa NUP nga Deputy President? Yagambye bulungi constituency n'azimenya nti Nyendo Mukungwe eyo nkalu tetulinaayo. N'ayogera Kimanya Kabonera. N'ayogera constituencies ez'enjawulo mwenna ze mumanyi mention them. Nga kitufu kye yayogedde kitufu constituencies onkalu. Mwabadde mwagala kwata omuzindaala agambe eggwanga nti mu constituencies ezirimu abantu abaasala edda ne bagenda ne mu kibiina ekirala ne bakola ekibiina. Abayeekera NUP, abasojja NUP ku Luwonzi, abatuyita abasiyazi, ekibiina ky'abasiyazi. Mwabadde mwagala Deputy President ayimirira agambe nti mu constituencies ezo abaliyo bantu baffe. Era waliwo n'abagambe mbu lwaki ya mentionings ezo n'ata mentioninga zirimu ba NRM. Osooka kubanga bano beerimbise mu kifaananyi ekibuzaabuza bannankyukakyuka gye bali. Nga abalwanirira abantu naye nga bali equally nga bw'olaba bali mu NRM. Beenoonyeza byabwe. Y'ensonga lwaki nti bano bali dangerous n'okusinga bali ensi emanyi nti oli wa NRM. Omuntu yenna kutambulirako ng'akwerimbikako oyo abamukuusa kuba abanamukubuzabuza abantu bankyukakyuka. Era ekibinja kino mwemanyi bulungi nti abantu bonna be mwawaguka nabo mubakuumidde mu bulimba. Be mwawaguka nabo muli bakansalaza abali bajjira ku kadi za NUPN e Masaka be mwagenda nabo be mwasobola okuwugula ne mutwala nga bo tebakozesa mitwe gyabwe. Era mubakuumidde mu bulimba. Honorable Muwanga Kivumbi talina nsobi n'emu gye yayogedde. Talina nsobi n'emu gye yakoze mulekeraawo mukomerera temugenda mutiisatiisa. Yalambuludde bulungi nti constituencies ezo ziri vacant. Ffe ng'aba NUP tetulinayo ba candidate mwabadde mwagala tugambe nti tulinayo. Mwajjira ku kadi za NUP ne mutulyamu olukwe. Tetusobola kubanga keeki yammwe mwagiri ate nga mwagala okusigala nga mugikutte. Kyekituufu kye yayogedde talina nsobi era bamuwalampa okugyako ng'ebyobufuzi oyagalako oli mu buzaabuza kuba sijagala temubitegeera mubitegeera naye muli mu buzaabuza. Constituencies zonna nga bwe yazoogedde President alina ne ze yamugambye nti nga ndabawo ne z'otayogedde. Buli muntu yenna ali mu kuzannyira mu byobufuzi mu kubuzaabuza bannansi ezo constituencies zonna ziri vacant nkalu. Ate yo kulwa NUP ekyo kituufu natunulidde Dr. Kagabo ng'agezaako okujeregerera Honorable Muwanga Kivumbi. Ng'amujeregerera musimanya yayogezezza olulimi lwa kisawo musimanya obwongo buba busimanya bulinga obufunze ennyo kati ate gwe Dr. Kagabo simanya Kagabo gwe obwongo bwate bwe bufunze nnyo bw'oba tusobola kitegeera nti kye yayogeddeyo zo constituency enkalu kulwa NUP tetulinaayo bantu. Fenga bannakibiina tetulinaayo bantu nkalu ziri vacant. Abagendera ku mulamwa gwa NUP gw'enkyukakyuka baaguvaako. Kati wabadde agaladiikire yalinga atya nti zirina abantu. Sinamwe temutubuzaabuza. Yawala badaye bino ebyobufuzi abantu obeereyo oli n'atula ne yeefumba n'ajja ne yeekaza. Muve mu by'okwekaza tetulina budde tuli mu protestive vote twagala kudda mu budde. Olwo mutandise okukola emirimu gyammwe emituufu muvaayo mulumbe babadde mutudde mu diversion tuli mu protestive vote. Temulina gwe mugenda ku divertinga. Tuli mu kaseera ka kazigizigi mutuleke. Mukyala Joyce baagala manjagala kutangaza nga mukazi munnange. Kubuulira kino. Wagambye nti NUP tomanyi misango gy'olina ekisooka nze wamma kandikutegeeze giyinza obutaba mu lwatu era tewali agenda gikuwandiikira oli wa ddembe okugenda bino bintu by'abantu bakulu kivola nti ebibiina biyingiza bawezezza myaka 18 n'okudda waggulu weekolera choice. So kakati njagala kukubulira nti ekisooka omusango ogusooka Joyce baagala gw'olina weekulube bbeeseza nnyo ku lusegere lwabo mu lwatu ekibiina be kyasuula
omuli Honorable Mpuuga eyawumuzibwa ku mirimu gy'ekibiina mu butereevu n'alagirwa n'ebyokukola n'ajeema n'agobebwa ne ku komishoni n'ajeema weekulube Bbeesa naye ku lusegere ogwo musango wadde tetulina bwe tuguwandiika era tewali ajja gukuwandiikira naye enseegulaba guli open wamma wabadde ogibuuza nze kagikubulira then omusango ogwokubiri omukulu w'oludda oluvuganya gavumenti leader of opposition Right Honorable Joel Ssennyonyi yavaayo ne banne mu parliament ne bagamba nti ensonga ya service award ekomewo mu parliament oba ejje mu parliament bannaffe bo bagamba nti yayita mu parliament kale bwe bayayita ekomewo tujeddemu tujeekenneenye tugiriviewinge ffe tugamba tetwesebwangako ejje ku fulo ya parliament era bonna abakkaanya n'ensonga eyo nga tebekkiriranyiza na bubbi obwo bwakolebwa ne bateeka emikono ku kiwandiiko ekikkiriza ensonga eyo okomewo mu parliament ekiwandiiko ekyo tewateekako mukono ogwo nagwo musango mukwana ati otambula obuuza obuna radio ku radio TV ku TV webuuza omusango guli ki wamma sister jejo obwo buba bujeemu eri ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nti oli ku lusegere nnyo muli muti n'abavumirira ekibiina kyaffe kya National Unity Platform nti kyabasiyazi ababadde bammemba baakyo muli muti temutangana then second ku nsonga eyo wa Mayor Service Award you did not append your signature on the list. Hope you have understood madam. Naye tebagenda abantu tuli bize tugenda kweteekera biseera byako kusunsula bakandidate tebagenda kubaddamu nnyo kiri awo naye just njagadde nkakutangaza kuba nange nakasanze ku social media ningaye lwaki nsirikanga nange at least mmanyiiko ebikuvunaanwa wadde tiri ajja bikuvunaana lwatu nti bagiwandiike nga misango nti bajje bagikuteekeko naye kale byebimu kubikutunuulirwa obutaba straight na kibiina yensonga lwaki nti constituency eyo muuli ffe nga NUP tugidikire yalinga ng'eri vacant ku lwa NUP tetulinayo candidate wamma byebyo mukulu Abedi Bwanika nawe kenyini wabadde onenya Honorable Mwanga Kivumbi okudikira yalinga constituency eyo ate eyo yonkalu nnyo kuba yeyo nkalu nnyo n'olunaku nga wakalondebwa abamu twalabira ddala nga constituency nkalu gw'oliddiira ebbanga lyonna constituency eyo yanyendo eyakimanya kabonera nkalu NUP tetulinayo candidate tetwagala mu buzebuze mwabadde mwagala mubere nga mwasala mwagenda mu bibiina ebirala ate tusigale nga tugamba nti ate tulinayo ba candidate tetulinayo ba incumbent b'NUP yabadde kyategeeza nti ate yo muli free mulwane nnyo mulwane mutobe mukole buli kimu kubanga bagenda bali balina muli ku bunyonyi bwe tulaba bwe muli mu kuteekako ku bifaananyi byammwe muyiyayiyo tukoolakoola temugenda okugirako mwagenda Honorable Mwanga Kivumbi talina gwe yavodde yayogedde kituufu muleke nammwe kutujja ku mulamwa mulye ssente zammwe ze babawa mu bitiibwa naye muleme kulabuuzabuuza sitwago y'abannayuganda tugenda mu protest vote titwagala mu buzebuze nammwe mutambuze ekyo bwe muba nga mukkiriziganya ne bannayuganda tuli mu protest vote tetwagala diversion temututeekamu diversion mutuleke baana baffe muli mu kubasiba muwamba ono muwamba oli nange nno kyenjenveeyo temututeekamu diversion mutuleke mupange agapango gammwe gonna ge muli eyo ge mukutetenkanya kutusibisa kukola kini ba agenti byammwe byonna tubimanyi naye temuddamu mutubuzaabuza constituency very clear ziri vacant nkalu NUP terinayo ba candidate bekyala bamunsa nti baayo era si baayo temukya subscribinga na NUP ate lwaki mwagala balemu okulangirira constituency nti nkalu pannangi tukabantu mwena muni okwekaza muli kukomyawo kati mwejo temukiranga kyadde tekyetagana ku mwana okula mumwataakinga mumujjukiza empale ze mwamuwanga muvubuka mumujjukiza biki bye mwamuwa tukole tutya ate fe ababawo obwa leader of opposition ne be mutambula muvuma buli lunaku